Wawulira otya ng'okutte ku Bebe Cool munda kuba ndaba yakuhakaaga. How did you feel? Nze nawulira bulungi kuba iya namukwata bulungi nempulira nga ddala nange mukutte kuba mulimu omuntu gwokwata n'ogamba abadde akola mirimu ki naye Bebe Cool namukwata nempulira nga kwegamba ekiro ekyo wasula naye nze sasula ne Bebe Cool waza olwamala okuva ku stage nenkwata kuba olyange nengenda ewange abalowooza nti nasula ne Bebe Cool siwe kiri nze nasula. Alright, omurebi wa Nkore Media nokole kyamaani webale kuba okyatukuratira kandi okyasubscribingana n'okureba ebintu ebitukutayo ninkuramusya wasiiba otoriirota ninkusima munonga nibanyeta Beyazini ZDJ Serebo wa Mbarara lyari Nkore Media kandi turi Mbarara of course no tukusinzira kuhereza iwe kwahori nebitukureta kandi ukabikunda mwebare munonga eriza natayayisa omwishiki murungi pretty beautiful gorgeous nakwakira madam ninye nakira amazina gawe nibakweto amazina ganje nibanyeta Tindimwe Sackida Tindimwe Sackida twakwakira ari Nkore Media nanye nashomerwa kubareba you're trending we wow Sackida nanishabora musi abakutureba umurimi rwono rwo kucenga nange nsanyuse nnyo ate nsanyukidde ddala mwenna abatulaba mbaagala nnyo ate n'ekirala nsanyuse nnyo kwega sina nakyakwogera mpulira sibitegeera kwega oli musanyufu mpulira nfa you're happy nfikkako n'okufikkako ati nga tukyali awo bannaye neeyongera okusiima omukulu Bebe Cool big size eyampadde ku kitiibwa nange saawa zino erinnya lyange litambula eyampadde ku ssente nenkola bye nadde neetaaga mukitegeere ekintu pro lindako nga tonagende wala Sackida Bebe Cool oli mu kusiima Bebe Cool Gagamero King era gwe nyina osiima ko saawa zino watali kale singa yaŋŋamba kana kabula sikaagala ku stage sandigenzewo neŋŋamba nenzina bye nazina ne bagamba mbu gundi akikubye kuba kati buli saa zino buli wempita baga Sackida webale kikuba kitegeera wewa Sackida nozarwanka nzarwa ntungamu notura nimbeera omuyimbaaro Sackida nabeera omurimbaro nokora ki ndi omuzaani wa comedy omukomedi ninyo bakweta up nozaanira omukomedi Ankole comedy ineze cyane ntekateka turi Ankole TV turi ari Nkore Media TV kandi nozanira muri Ankole Comedy Limited we wow Sackida tunakuburuza no rugankai okijota kuhika stage orumuno sima Bebe Cool okijota kuhika show eyiwashanjereho Bebe Cool atokuza kuko muri ejo show tukatugiyeyo kutagurra kandi nzire no mwami bisinsi no kuba niwe yabera mbangise ze kutagura no mutagurizi kutuhikireyo twakora bitwakoze twaza stage twatagurra twabantu bashemererwa mushana konga kutwese twagira katubaze turabe kuki tureba abeshongozi you can mix up some Uganda and English katusoke tulabe kuki kubayimbi abo wagulenya abatusinga ko kufe ati okubanga ndiyo ne bagamba n'omukulu Bebe Cool jali atenze bulijjo Bebe Cool mwagala nga siga nti lwakuba yampa sente lwakuba yakola ki naye nga nze bulijjo Bebe Cool nkola ki mwagala bulijjo lifani we bulijjo mwagala kuba buli kivudu kyakola nga nze nfuba nnyo kusosola sente nenkola ki nengendayo ne mulaba naye kati kwekyo nagamba enkeje nafunye ku chance kangendeyo nenya mikwano janga wansi ne jingamba bobo oluyimba olwagala genda yo banalukuba ogende ku stage okoleki ugamenti oluyimba olwagala balukubiri okoleki oyagala okukola naye omukisa omulungi banatuuka wona yete yanyoma teyagamba nti kana kafaana nabo bakakoze eki nengenda ku stage nenzina naye nansiima nasanyuka ekigwa bwekityo naye ogenda okutuukayo nalinga nze n'omwami bisinsi nawenze kutagulira mu Kinihiro je namusanga okodiro mukinihiro ogire kuperforminga karicho kutagura ataho niho nanye nkomuntu obira takacikirize mari wekigambe kikutambura ngu sente zi Bebe Cool yakwire it was set kwegamba mwari waro kimanyi tukakucyabire ki kikakitegekere ninga kakakari akatego kakumanywa kozi nyonka za stage njire kushemererwa kanjire kukwata nanya hari serebu
Mushija yari atufuta kwatwa buri omwe twabantu bana bari gaho nyoti tinye wentani somununga kugira ngo ninye namukwasire ngo ninye ki ati nanye nkagenda hongire kushemererwa nko abandi bakuzo kongira kore ombinde bivura kuzona bishiti bakazina nanye nagera ntati nyo kunkuzaho nimbaci nange kwegenda ku stage nenci kubamu nijaci wagamba mukace buri jono muranazina nabandi biki kandi twabakukira kumureba bakukira kuzasho enzine yakukira kuzina n'abandi biki nabakwata the way they dance twe mwazinira umwe ntujya ngo shanori nkamuhara we Yezu we nakakuzara kumwe nakumubonire nze siri mu Walawi wabula sinze aruyimba kiri no tukugera nti niho nabamwe bakugera nti it was set akakwa senta ako bakana kumanya mukana kati ngoro yimba kabulengani tosobola kuluteka mu lugero lwa luno lwa kabira katono wadde katono yenga kanyenyo mugonga bali kukwata ku mugongo nagubalaga naye kati kabulengani oyino okuzinira wali na yenga ali walo shitegeera enyimba tezifaanana mulimo oluyimba lozango oyino kukwata ku muntu kana batolina mukwatako kone wotegereza bulungi video teyabakwatira nnyo ngendala bwe bazikolo shitegeera kati ensonga lwaki tetwakola ekyo naye nga twali tukisobola nacho waro kisobora mwari mu kibasa mukandi mu kibaso kano kibasa kandi kibasa kokati murachikozere cause ntwenda kumanya how did you feel kuza stage na Bebe Cool nko muntu wabe otwire no hagera konka tokumangu chance jeri yo kumuhika nkashemererwa kandi omutuma gwanje nahura nasima munonga ruhanga naye buza ninyo kandi nareba na Bebe Cool tiyansindika ngunze nkarura yanye muri rosanga ngo umuntu omusanze ku stage nayenga agamba kano kagira kasemberayo kuba sinze yalala biko bulungi sinze yali omulungi ate sinze agamba bunze mpesa nye kitibo kitegeera naye yanjagalanga bwe nangamba ndo mwana kamwana ebiri mu Katonda tomanya kuba abandi abali bagala ogenda ku stage nensookayo nosookayo anagamba beera nangamba beera ko kandi yarangambye jiro liko wano Katonda basoze bamalize bye bakola Bebe Cool yatunye magana agamba mwana muleke ajje ku stage kitegeera kati bwe byo byatambula kogwe Katonda mpadde kanchikube nange nengamba wae sigenda kukola na tima kuba we nalikola nalyo nze nalisuubira ntalina nkyagenda okumpa bwe ngamba kwata kuzo beko tonzijjako nenkironya ne kimbula abasinga bagamba msimanyanga twali tubitegese twagala bamuwane kalembo awa anti ncho turi muntu teka abinja abahajizi ba Bebe Cool na nabantu ba burijo of course they think okwadwe umuhajizi wa government wachenga so nito we thought inenko kumukumanyana ari Mbarara ari kunuyo mu Western Uganda so nakumanya there was a connection before so nicho tukwenda kuchinga je munonga ye Bebe Cool nkanta kakaga nalwajuru nko kundi ni wahana nkamureba kakora stage ahiguru ningo video mbyeshongorobi konkeri izoba nkinyina omnyano wanje bamwetaro mane wayazara ati genda ku stage nawe ugenda okikube ningamba kati kangende kati abagamba mbukyali setting nedda sibwe kyali nze nali ngenze mbirala nga ngenze performinga byange ekyo ne kigwawo bugwi so stage Bebe Cool akakubuza okajera nguno okora nyowendi owekiharani kandi omuzani wa comedy kandi omutagurizi konka stage okagamba kiharani chonga stage kagamba kiharani chonga ko bukaburu buke obure bukaburu cyakaine kutera ibinde byeshongora kaine kurunda yabanda barazine washenga bonone kunarugire hagaraka haza habandi bali bayino kugenda wabalala nabo bakikube kube mwawe atenga naye nyimirira zayagala okubanga abantu baza ningo kaba excited okaba over excited tiwabyiruka ngunozana ko tukujya utinda bijukire byona nkani imbijuka konka hari kintu cyokorogera ngo kamanze nyebembeze eki kiba cyo cyabanza hariho bwo kushanga ati nizana comedy nazo nizukunda konka hariho mu rumo gwo kushanga oyine kugubanza nabantu bapromoting bakaguteka higuru muno kugira ngo eti nitimberera ho buri daci so nto waje ngo cyari nimbasa kubaho kandi cyari tinkubaho mwe tutakajire hari nani iwe twarukusima kwawe banzo sime Bebe Cool ati omukuru Bebe Cool nze nkusime nnyo simayina cyane oreba jo mu kamera osime Bebe Cool big size bawazi wena
zezone nansonyiwa naye abantu batandise dde okwogera bye baagala abasinga bagamba eddambu ekyo ekiro wandya nagawuliddemu awo naye nga si kyekituufu kubanze nisaakulabako nga ovudde ne ku stages olwamala nenfuna abasirikale neŋŋenda naye nga bambi nsiima nnyo nsiimira ddala kantize ne mu lulimi olwange ninkusiima munonga kandi olanga kuheereza omugisha ekyokukola kyeyonjera omu miisho ihanga litugenda omu miisho webale kukunda abanyayuganda webale kukunda abantu bahansi webale munonga omuntu wa wansi naye asaana kwagalwako olunima baalukuba naye nga teruli nnyo mu vibe naye nga weeruli naye nga tusiima nnyo kuba n'abazadde bange basiimye mama wange pasita yagambye akusabidde emikisa ng'ebyo amiina weewaawo so tontondako Sackida kuwarugerawo baakuwa emigwaga fena twagira sigenda kubuuza nti baakuwa meka sigenda kubuuza Bebe Cool yakwata emigwaga nabo bara kamu bubiri paka 10 siwekiri so from there where did you go watambula otya okuva ku stage wasura wa nasula wange ekakuba nje mpangisa wayitirawa naye ogenda okufuluma bampaako ku basajja ab'amaanyi kale ng'oli bwankwatako asobola omumuzaako kuwa bali bampaako ku basajja ab'amaanyi nenfulumako ki nabo nenfuna ebyantuusa ewange neŋŋenda wala linyina emikwano gyange awo nagyo negimpeerekerako ko neŋŋenda ewange naye ng'okuvaayo baŋŋamba ntuuse ku ngoye ng'ebyo ne bamala bampa banantwala bananfulumya awo nenfuluma bwe ntyo novaayo n'ogenda tewasula ne Bebe abakirowooza nti basula ne Bebe Cool no si bwe kiri ntimanyi bajja kirowooza singa nange yakikolera omulala nange nali ngenda kirowooza nti kirabika baali beetegese ate bakola tebasula wamu naye nga nze saasula naye ate n'okuva ku stage saamanya bwe byakomera kuba nagenda ewaka naleka tanava ku stage kati abakirowooza bambi si bwe kiri kabeere ssebo kabeere nnyabo munansonyiwa Bebe Cool sekyo weewaawo webale kuri Ankole Media TV kandi okinibe yazini ZJ tuli omurembo Rwambara twine Apple nyoni gyo ndikumanya munonga of course Apple naza no muri Ankole Comedy Limited no wasakuza YouTube o searching Ankole Comedy Limited erimu MC Mashweko Mr Life Kabaka Bright AB Chakabare ninga Shedon Zentuwa nabandi binji takabwa ntu batune DM Swaga niwe CEO ninga shimukuru wito mutinte echo kitukuba ntukora of savage na wari wa camera of course nene Apple tuchira umuntu yongerayo Apple from oyireho kore charani comedy na no kutagura how is it nibigenda bita nibigenda je munonga kuba kunkuzo mu kitaguro nshemererwa mfunayo minywani mfunayo banywanu banje kandi ufuna senti kandi kunkwija hano mu comedy abakunde bano baba bari bingi kandi namwe mfuna musente kandi nshemererwa kandi namwe nkora ati mfuna mu banywanu banje related to this Bebe Cool ryo mu art tikwe niwe comedy na no kutagura ni art I think Bebe Cool kwa okwaryi ahiguru we yakira higuru of course ayinizina ayinabanene nabasa no kwika nkoko mu government akajereki ya kugura binji ya side ya art munonga ya comedy nkoko uri kuzana no muri Ankole Comedy Limited iwe ninyendoko zisaka kagisha ojereki washaba Bebe Cool kukukwateraho na no kwateraho Ankole Comedy kujangu nayo hajere step yibaye yongeraho of course ninja byo natebi kutambaraje konkahi nekinte cyo kubasa kukoze sokajati let me ask this one Bebe Cool ati nyambe akuba waine omukono omuhango wachetegereza so ntondo kwendo omushabi ati ndaka mushabire ebyo byona abanyo we tinda mushabe kureka wakanda then that just ninko kumwisi yacyonka bakanzera unakucikiza nkanta kubiha ate ekinde kikubanje yongeraho just no kutuyamba ngo tindaje no kunyamba washenga wengere yabire wahiguru agenda tuyamba ko nafe tufune kuri nyaba Ankole kubola ba wadde tukola ne tufuna batufollowinga ne tufuna bakola ki ente tuyina linnya nenge era struggle naye nga yakikutemu nsubira kisobola okubeera obulungi kati mukulu Bebe Cool badde nsaba otuyambe buyambi nga bujjo bwoyamba abantu nange nga bwe wanyambi Katonda nga ali mu ekyo nsubira ojja kukikola ate n'ekirala abantu bye mulowooza mbegayiridde mubireke kuba si bituufu bimulowooza si bituufu oli buterevu ku Nkole Media nze bampita Yazini ZJ serebu w'Embarara era mpiira wano ku
Ankole Comedy Limited ono Omuwala ekiwale kirungi mwe kizanyira kino ki Apple Sackida nga wabagambye bakizaali ntungamo eno Ankole yali tamanyi Bebe yamusanga awo n'agamba kale Ankole bayira wenzi oba ndiki setegera na kwetegera nze ndi mukiga bagamba abakiga omukiga omutuufu mbu abeera mufu naye nze ndi mulamu ate wendi ate nsubira sinza aswaze nnyo era oli mulungi nako kankayiseewo so Sackida tukwirira okuhendera no expecting kikurujera ningashi tutakagira aho akuhendera kuruga ekijo kyabireho kya Bebe Cool habireho mpinduka cyariwe na ne sente kuwazihireyo kazikoresa ki kaziteko business yanje kaziteko myenda yanje ine nebyunkozireho bice biro team Bebe Cool ebiro Sackida team Bebe Cool from Mbarara biro mbwenu kare obukofira t-shirt ebintu nkebyo nkozireyo bice no mcyaro nagarika nasindika yo sente bateka ya matungo abantu minze okulowooza nti fe baserebu tetulunda naye tubeerayo n'abazadde baffe yo mukyalo ne bajjajja tusobola obbawaayo kati ng'abazadde bange nabawaho ku ssente abanteekamu ku maanyi ne mbawaayo ne mu bizinesi yange ne njongerako ko waggulu ate ne mpeereza ssente ewaka babeeko kye bakola okitegeera wadde zaalinga si nnyingi nnyo ku byenjogedde naye ekintu bw'oba osobola okugamba nti kanzikiriza ne gundi amagezi tegabeera g'omu kati nze nafunako omuntu nampa ku magezi buli kimu nekitereeza nga bwe kirina okukola kirina okubeera naye ng'ennyingi zagenda mu bizinesi yange so kuwa rujeyo yes eto tukirabye socially ngamba abanywani bawe abantu abo beno otambula nabo abanyabuzaare mwenu enkwatagane gita kumwarujeyo bakagamba kiba kugambira kiwe watambura utanabo ninga hate noberagaho no tuchikumasa nko okufuna sente ninga kokorizi na ninga kuba kugamba omunonga wagira ngu nanka kunkora bahanankanyita batahiba utakabara mu magezi niwo mukansigire nko kumbire ndi burijo kureke cyo kugera ngu nobaryaho nanka kweta kino wakikubye akulaga ngaka video kati nganze muno musimu yange na mu video bundi babansindika mbaga baby wachikuba kati bye biriwo kati sawa zino bye bitambura it is what is trending naye kikuyamba obate kikuyamba kinyamba nnyo kuba enze wenagira muno mu Mbarara nali simanyi nti nange sawa zino oyizo kusanga wali wagamba oli Omuwala bambi nga yakikubye kubanze najja nze mukyafu nze wa maalo nze kweganga ndyawo bwenti watenga ndikaana kato naye kati sawa zino nsuubira Katonda ye bwakola ebintu bye mukimu kigenda tutereera insha Allah weewaawo ng'oli wano mu Ankole Comedy Limited gweweerabawa mu myaka egiddako ng'esatu ena bwe naaba neekutta obulungi nga sinze yeeyonoonye kiddemu ekyo bwe naaba neekutta obulungi nze nga Sackida ngenda tutereera ate ngenda beera bulungi ate ngenda sigala nga byenkola biweesa ekitiibwa tebiswaza kuba ekintu kye nakoze tekiswaza bazadde bange bano byogamba musimanya agenze kutegiye yambudde kuba nagendawo ng'omubiri gwange tegulabika nnyo nagendawo ng'omuntu ayambadde nga balina okwambala saaswaza bazadde bange ate ne gwe nali naye ku stage teyaswala bwagambye mbwabadde alina akawala akabadde tekambadde kabadde tekakoze eki byo bitera okubaawo ate babyogera tutubiro nange nayogerako naye nga ebyo ningamba nkari kuzana comedy iwe nkori kuzana comedy nabo kuzana nabo norahi ne bakukutanka hi ninga shiwo myaka eri kukurataho eshatu no kuborinka kurabiraho mu comedy yuwaje nayo nokora turujiro kunda yetwazi tunorebe bintu kunda agent tichenda garika mu comedy ze sha kina hindazi kureka nyine kutegereza nkamanye kikuza kukora kikuza kugenda mu misho nkategereza nkagenda mpora nabo kwati ndayende ngumba kunde bika higuru nyine kuruga hansi nabo atune kustwara mpora step by step kai tukora ki ahitukwenda nanya himfuteka kuweza shani mbaza kugenda niteka nka rahanga we ebyagira ngo eki ninjende kitimfutenda bikomako batito tukiteka I get your point and may God bless you. So nanisha Sackida osibura bakutureba abagambire yo bugambo bwa muheru osime nabo kwenda kusima bona tusibure
Kikomeredde nga amannya agange yenze Tinjimwe wa Sackida omwana ava entunga ate nga mbeera mu Mbarara. Saawa zino nina erinnya eririko naye nga mu comedy yenze up. Then ewalala nga wa mu tawuni wenkolera yuwa yenze Sackida. Nsiima nnyo abatulaba n'ensiima abatugoberera n'ensiima nnyo abatwagala n'ensiima buli omu kukyakola kukyateekako engalo ze. Suubira kijja ttereera n'ensiima omukulu Bebe Cool n'ensiima ne Museveni omukulu kubanga ndowooza waatali naffe tetwandibaddewo bintu byali bibi nnyo. Tuli ku mulembe gwe kati naye tulina omumusiima pulezidenti waffe ebigwa bwebi tetweyanziza nnyo. Wow, all the best. Webale Sackida kandi webale no kujoininga Ankole Media team, webale kujoininga Ankole Comedy, webale kuba orinito, webale kukitera nitwe ntukwesimisa ka nito twesimisa wachetegereza. Mwebale kora Ankole Media na Beyazine ZJ tulya omurembo rwa Mbarara kandi eje ni Ankole Media no tukuba ntukohereza nitwe ntusimira kimwe Bebe Cool, ntusimira kimwe Bebe Cool, ntusima friends of MK, ntusima abantu bona bakutusupporting. Of course shoji reproduced sponsored by Nick Products. Iwe ronda products ezo niziba nizikikutera kandi nungi munonga. Nick Products webale kukunda Ankole Media from day one up to today. Nick Products olyo man. Kandi of course twine birungi ebitukuzaguma ntukongera tulyo ko Bebe Cool. Selecta, kuluta ningale kale. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.